Bannayuganda Brian Kakuru ne Nelson Habasa bali beekubira enduulu mu kkooti evunaana abali b'enguzi nga baagala evunaane eyali amyuka banka enkulu Louis Kasekende, Justin Bagenda ne Benedict Ssekabira ku bigambibwa nti bano baakwata bubi ensonga z'okuggala banka z'obwannannyini 7 omwali Crane Bank, Greenland Bank, Cooperative Bank n'endala. Omulamuzi wa kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi Lawrence Gidudu bano yabawa amagezi ensonga zaabwe bazitwale mu bitongole bya gavumenti ssemateeka byawa obuyinza okunoonyereza ku nsonga nga zino. Ku bbalaza ya wiiki eno Kakulu ne Habasa baatutte okwemulugunya eri ekitongole kya poliisi ekikola kunoonyereza ku misango ekibuli mu Kampala. Kubanga Bannayuganda bangi abawi b'omusolo baafiirwa ssente mu bintu bino, ate nga abantu nga banna abaali bavunaanyizibwa ku misango egyo tewali kye baabakola. Omwogezi wa CID Charles Twine atubuulidde ng'okwemulugunya kuno bwe baakufunye. Abaatuwandiikira nga balaga nti waliwo abakungu abamu mu banka enkulu ya Uganda abeetaba mu bulyake, era ekiwandiiko ekyo kyaliko ne report eyava mu Kosase nga kano kakiiko akali under parliament, nga batusaba tunoonyereze ku abantu abo n'ezo ssente ze bagamba nti babba tuzinoonyerezeeko. Agumiza Bannayuganda nti ensonga y'obuli bw'enguzi mu banka enkulu bagenda kuginoonyerezaako ng'ebinava mu kunoonyereza kuba nasinziira okola ekiddako okutwala ensonga zino mu kkooti. Era mbagirawo director wa CID n'agezaako okuyita abantu, kubanga nga boolaba omusango gwe baleeta ogw'obulyake gwetaaga aba investigators nga bakugu nga balina obumanyirivu ekisooka, ate nga bakugu mu kwanalizinga ebintu by'essente. Nga njagala kukakasa Bannayuganda nti yes, okwemulugunya twakufuna, ate nga tugenda kukuwa priority ku lw'okuba kyogera ku bulyake ate nga buvunaanyizibwa bwaffe kulwanyisa bulyake. Twina agamba nti Bannayuganda baddembe okutuukirira ekitongole kino singa babaako emisango gye baagala ginoonyerezebweko naddala nga gya buli bwanguzi. Tewali munene, tewali muntu ali waggulu w'amateeka. So njagala kuwulira Abannayuganda nti naddala bano abaleese petition yaabwe nti babeere bagumu, ate njagala nakubeebaza kubanga emisango naddala gy'obulyake gitaataganya empeereza mu leadership. It undermines leadership and governance. Ate empeereza bw'ebeera embi nabo mu ngeri emu endala babeera bakosebwa. Dr. Louis Kasekende, Justin Bagenda, Benedict Ssekabira bandyesanga mu kkooti singa ekitongole kya poliisi kino kizuula obujulizi obubaluma mu mivuyo gy'okuggala banka. Wadde nga wayiseewo ebbanga erisukka mwaka ogumu bukyanga bw'akakiiko ka paalamenti akakosase akali kakulembera omubaka wa Bugweri Abdul Katuntu kafulumya alipoota ku mivuyo gy'okuggala banka 7 naye nga teri kyagenda mu maaso. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.